ono weita bukomuledi kuneno bufe tuli bakomuledi tuleke pate saleo abo badde ku payroll era abo begendeze kitono nnyo abo ojja muyita chaliwo yasobola okutunda ne bakuwa obutwa bayeke nyini yasobola okuwa obutwa abo abantu baffe obutwa tebava mu NRM they are within us balina ffe revolution etuyambye kati etandise be exposing ne wano ku media babaddengawo buli muntu abadde ku timu ya Zahara Yulika ate sawe ne baline mu kudefendinga bakugamba mbu tubiri kakati biri tubiveeko tunulie bya gold buli muntu abadde ku side ya Zahara Yulika awe bagabiba obutwa icho nkikubuulira mwesembereza at your own risk ekyo kyo nkikubuulira mama Kampala kyenkusaba buli munnamawulire abadde ali against you kano bakajja kutuukako buli munnamawulire abadde against you kyenkusaba toddamu kumwesembereza mama Kampala amaanyi g'olina toweetaaga cameras sizo weetaaga oli w'amaanyi gwe nga gw'omuntu yensonga lwaki bakwata speaker wa KCCA ne bamuwa ssente aziretere bannamawulire ba president abawe alinye n'ennyonyi ng'aziyita mu Sauda Madada asinkane Katsiyuji azimbe connection egenda okukukuba oli w'amaanyi kubanga gwakwatidde ekintu kye bayita human rights gwazikwatiridde omuntu asobola okuexposinga Museveni mu human rights ku international level gwe bayita Shamimu Malende yayimiridde ku wingi eyo okuexposinga court system kati bano olwokuwanga bali bagala bamuteke mu depression bakwata sente ne baziwa Zahara Yulika n'akwata bannamawulire ng'alowooza nti balina numbers kuno kakati kalujuliro kaliyo kapostinga kano kabatoke kapostinga bannange mujja kuba omuntu kiso kyambuzi kirekerera omubaazi ne kitunuli yasimanyi kirekerera omusi ne kitunuli omubaazi omusi n'omubaazi ye Zahara Yulika mukati agatunulye Elias Lukwago tetugenda kuba Elias Lukwago kuba Elias Lukwago abadde akola mulimu gwe gwakoze obulungi Elias Lukwago omulimu gwagukoze bulungi nnyo agukoze n'akwata sente n'aziwa Zahara Yulika n'akunganya abalina omululu nga boss twago yabwe eri mu lubuto n'abawa sente ne bakwata omwala ne baguwani ne baguwa Shamimu Malende ne baguwa Amis Kigundu ne babawa sente nga bo batuteze bakubireko national unity platform ng'ekibiina ekyo tebakikulimba nti Amis Kigundu agenda kulaakulanya omwala ogwo bagenda kwata bitractor bayiikule bagulekaawo bino babadde batega trap kutukubirako kyabadde bakola eri abadde trap ebadde setting kuva mabega kati nga bakimanyi tulina kikolera wano ne batusanze tulaba yemu ne ya parliament nga wembagambye only that basanga Joel Senyonyi ngali smart n'abakubirawo ng'ekyali nto ne bano babasanga munange ba councillors nga ebirowoozo biri mu lubuto innocent tegusuulwa naawe innocent tegusuulwa toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu kati yo omutwe gwe gwamugamba nti mukulu kana akasente wookaleka ogenda kubeera mwavu kati oli mugagga twala akasente ako tujje ku Moshi ayagala bwa MP naye olaba gyava ayonoonyeeyo tujje ku ono Farida Nakabugo agenze ayonoonye Kampala agenze Bukoma Nsimbi gyagenze Woman MP ne mu kanso Kampala avudde yabbye yesimbye ku Shakira Nakato nyongero bajukiza naye ali mu kanso gyali era atula ku finance gyatuula kakati agenze eri ewatali mubbi balaba nti Shakira Nakato tasobola kubba kati kaba mutwalire omubbi waabwe wa system kubanga bakimanyi nti Veronica ali 50-50 okufuna kadi n'obutagifuna naye kati bakimanyi nti Veronica watagifuna egenda kuwa kwani ku Farida Nakabugo Oshegera egera kwa Farida Nakabugo Kayemba Solo agenda azunga ne Veronica buli wamu ku mikolo oyinza ogamba soda na gundi bali bati Kayemba Solo wa Maleno wajja weyefuulani kyali wa president bwafuna amasanyalaze eri wagende Bukoma Nsimbi abalaga Veronica yasaanidde ku Chairman MP nenga Veronica mubbi kati nga bataddewo ne option nti Veronica watawangula bafunye omubbi we Kampala mu KCCA Nakabugo bajje bamuteeke waawo akuba ono ndozamula abantu bano be batuzanya olwedde buli wamu bataddewo empiki yaabwe buli wamu kati ono ye Zahara Yulika yabadde ajja ku kyema kindye naye nga waliwo Alan Sewanyana bamugamba alikawo Alan Sewanyana omukuffe twamusiba ne Segirinya yafa Alan Sewanyana akyanyirira oyo omukuffe muleke kati gende wa Shamimu Malende alemeseza system eno okola byekola gende wa Shamimu Malende oba okyankalanya kwata sente zizo ogenda kikola otya gende osange bannamawulire ba president ng'ebirowoozo byabwe biri mu lubuto bamulimira bawe sente
Sauda Madada muwe sente nonya ba TikTokers nga nabo bali awo bayala just ba pretendinga mbeera bajibuza ku TikTok obawe Sauda Madada naja na sportinga kumbe ya sportinze batumbavu kitegere ekintu ekyo ya sportinze batumbavu na kugamba when you are defending a revolution you will never be wrong because you are standing on the principles tubade tu defending anga Shami mu Malende na bagaba we shall never be wrong kuba tubade tuyimidde ku principle ya human rights tubawo nayo kwa badayimiridde era tumaliriza etulaga nti bano babbi kati essaawa eno batugamba mwate chiefso kya mbuzi kirekeredde Lukwago ne kizijja kwani ne kijja ku Zahalulika mubbi kubanga speaker wa council Shami Malende yali speaker wa gundi Zahalulika nani Tamongo bonna bebamu tebakusiriwaza ono Kayemba Solo njagala mujjukire ka group ka Kiseka nga kasikudde olutalo Kasuku Kayemba Solo jabeera Kasuku akolera government jakolera ushegere ekintu ekyo Kasuku jabeera Kayemba Solo jabeera naye then wamalanga agende Bukoma Nsimbi nga balaga the president is man nakugambe wano wetuli Kasengejja tugenda mu New Uganda oba mirembe oba kumpaka tugenda jingira na Kibuli ate New Uganda enkwezenga zonna tuzireke eno tulino zituga tuzireke eno tebaga tuzanya politics mu New Uganda basaaga oshegera ekitemeseza okufuna New Uganda gye twagala eri okuva mu administration system ntibo batuzimbira system nebera successful Sekabaka Edward Lwangula Muteso wokubiri bamuzimbira mu Apollo Milton Obote kati Apollo Milton Obote yaze kyovola obukulembeze badde bukyukana mu mundu nga teri kalulu kakati waga tukyuse tuve mu mundu tugende mu kalulu ate batuzimbire ababu era sitwa bagendo kyankalanya system revolution eno webagita it is to expose nkugambye mu Uganda ensonga zonna ezigenda maaso mu Uganda ziveeke y'omwala yenkulu kubanga mulimu ekintu kye bayita corruption scandal mulimu ekintu ekimenya kwa value gye bayita integrity mulimu ekintu ekimenya kwa value gye bayita discipline mweri njagala mugende mutunulye corruption scandals eyo mugende mutunulye ne kwa values za national platform ate ekintu ekyo kigwa mu kintu kye bayita fisadi democracy yabadde batusindikamu enkwezengeze batusindikira essaawa eno revolution is exposing bonna abakutte ku sente za Miss Kigundu betaka kubeera disqualified bonna abagenze Luwero ne basinkana chairman wa NRM babeere disqualified bonna abewa Kiso abasinkana Museveni Galuga babeere disqualified akati national platform mucha yagala vetting kyendala what other vetting do you want eriwa nkugambye past facts mganda wangu onansonyiwa ne video zino zigenda kavule because my party is on test. As a revolution, I have to defend my party to find a way forward as soon as possible. It has to be immediate. Kubanga kati je tulimu challenge. Are we just going to look on? Abana banji, webale nnyo. Abana banji. Let us just eliminate these idiots bagende. Batuvire. Tuleta abapya. We are the people power fe bantu. Oshegera fe bantu abana webali abapya tenga webali kugundi kumulama kwebali zine nkwezengo lede zitulaze kachansa katono ke tuziwadde babye bubbi nga bali balowooza nti nno emyaka 5 mingi na kugamba mu revolution yokola ekintu nekiba kijja kuhantinga because eno revolution ya ddala yana kugamba gwe revolution togenda gikolera kubo yo yeyekolere kubo togikolera kubo wabula stage jebere kuwadde boina gikozesa okulaba nti oyitawo ojja kupushinga esawa eno tuli ku kintu kye bayita vetting twagala kulonda ba revolution commanders abagenda commandinga ba Uganda tubayise protestive vote okulaga obusungu bwaffe eri system ate tukwate banene ababbi ate era tubaddize kadi ate obusungu bwaffe ate bwe tubatubuyisa mu babbi ngwende tubalabe nti bali corrupt then chiche tuwatu preachinga ushigira akabinja ka Museveni akafisadi tukatwala fake system tugitwala Elias Lukwago akuta abakozi be bonna naba exposing anagamba babo kinjo kyanchimize aba exposing kubanga ensikana ne secretary ya General Nupu yaganye bamumya amasanyalaze ushegera alliance yaganye kadi tetuzigaba ushitegera kadi tetuzigaba agenza okulaba ate tumuletedde bali mwezo nga bali mwezo engineer ali qualified Elias Lukwago nagamba nsika kitajja bali yankoko mu ngalo it is all or nothing nakugaba nebikola byabwe bibya bifanana nebya Godfather waabwe Museveni yakyasinza okulabisa banne kastori akasente ka Museveni abajja kuteeka mu kamera kati ebikola byaba Elias Lukwago
Museveni either akutta oba agenda kukulabisa. Elias Lukwago bebamu kuba badde batugaba nabwe mu opposition. Nabagambe tugenda mu Uganda gine misango tujja ginoonyerezaako mulabe. Nga n'omugenzi Hussein Kyanjo yakugamba nti abamu obutwa bali ba opposition. N'abagamba mundeke enfe kuba kye bali banjagaliza babere basanyufu. Fight hard, Mr. Hussein Kyanjo. Don't rest. Don't rest. We are going there. Kakati gwe revolution ekuwadde chance oku exposing ababa abakulimu ate ogamba bano kambaleke bano tetubogerako tugende ku kiri. Museveni yatubadda. Museveni wali akakwata obuyinza ngakakadde bakuwa kasanvu. Akakadaka bakuwa kasanvu. Yatubadda. Kati mugamba Gold oyo. Tetusobola kuyingira ni Uganda nga tuyina enkwezenge. Tekisoboka. Ekyo teba kikulimba. Okuyingira ni Uganda tuyina kujawo enkwezenge zino because that is the stubborn block. Nitufacinga Museveni one on one. Museveni agenda kudduka. Nakugamba Museveni ono mulabe ng'omuti omunene. Omuti munene. Omuti guno guliko emiyembe ginyirira bwegiti. Emiyembe gye ssente. Naye nakugamba gwe munna Uganda revolution yenna. Kiki otunulya ku guno omuti? Ogenda kugamba ebikola bino ebireetera emiyembe gino okubala? The answer is no. Si bikola. Ebikola ky'omugaso gw'ebikola guli ki? Is to trap sunlight. Mulimu ne biberako green coloring substance gye bayita chlorophyll. Kitegeeza omugaso teguvaawo. Omuti guno munene guyina ekintu kye bayita stem ekya wakati. Yevaako emiyembe gino okunyirira? The answer is no. Kubanga eno stem yo omugaso gwayo kukwata eberanga gundi middleman ekwata ebikoola n'emirandira. Gwe mugaso gwa stem. N'okutransporting amazzi okuva mirandira ne gambuka waggulu. Tuli ku revolution gye nkusomesa weefaanana wa shaping yayo. Wojja tugamba nti kyekireeta kinene kiri kutugamba omuti guno gwe tujja ku factors ziri zitya. Tulinawo sunlight, tulinawo water, okitegeera, tulinawo ne temumbuuza nammwe ebyo nze saakola sciences wabula temunjasamira nammwe. Mbagambako kye mmanyi. Okitegeera? Kati ne tujja nti omuti guno kyekiguleetera okunyirya amazzi gano. Omuti senga gubeera tegulina mazzi gukala. Yes. Ne tugenda mirandira. Okitegeera? Ne tugenda mirandira. Emirandira gino gina root system 3. Ziri 3. Ezireetera omuti guno okukola ki okuyimirira. Eyina tap root system, eyina prop root system ne adventitious root system. Kakati otumanya nti no emirandira gino gireetera omuti guno okunyirira n'okusaako ebibala. Okitegeera? Mwabagala muno mbasomese biology simanyi omuti. Nze nakola history. Ndi wa history am historian. So temunjasamira kutandika kunnyonnyola ebyo ya photosynthesis. Nze just nkwa revolution shaping yayo. Wetutuka mirandira gino gina root system 3. Esooka adventitious root system, kugambe prop root system ne tap root system. Kati root system zino woziraba. Prop root system yeyamba omuti guno okusika amazzi mu ttaka. The answer is no. Prop root system eyambako omuti kuyimirira family. Such that nti nempe webezze egunyenya bwe guti naye tegukola ki? Tegugwa. Then wetujja ku tap root system. Tap root system ene eyamba ki? Fixes nitrogen in the soil. Wansi ebikubeerako nitrogen fixing bacteria zibeera okwo. Kyekiyamba omuti guno okusika amazzi gano ebikola bino binyirire. Babuyita bu adventitious root system. Adventitious root system bubeera obulandira nga butono nnyo naye gye bukoma okunywa amazzi mu ttaka bwambusa amazzi through capillarity. Busika amazzi mu ttaka through capillarity ne gambuka. We gambuka ne gajja then ne gayingira ekyo ekikuta ekibeerako under the stem then ne gambuka waggulu mu bikoola. Okitegeera? Mu bikoola. Kati kitegeeza nti obulandira buno gye bukoma okubeera obungi omuti guno gye gukoma okunyirira. Kati gwe kiki olina okukola? Olina okusala buno obulandira mpola mpola. Nti omuti guno ne wonajja n'ogutema wakati bwoti ne gugwa gugenda kuddamu gumere. Okitegeera? Gugenda kuddamu gumere. Omuti guno wonajja n'osemako ebikoola byonna gujja kuddamu gukole ki? Gubizeeko. Kyovola emiti egimu gishedinga off ebikoola byonna ne biddamu ne bimera. Nti kati byo ebikoola si bye bireeta omuti guno okukola ki? Obulamu. Naye obulandira buli obunywa amazzi bwe buleeta obulamu. Kati ffe bwe tusala bwe tuti
wetumala obusala kino ekiti kye bayita mu 7 tugenda kisindika eri kigwe kyenkugambye nti focus yaffe erina kubeera ku fake opposition ebaddewo okutulemesa okutuuka wali era ne kugaa nti ebbanga lyonna tubadde tulwanagana na opposition si mu 7 etwanagana na opposition njaga tune kati ba Muhammad Nsereko yava mu NRM n'agenda oshegera yava mu okugundi n'agenda tujja tunulye bano bampuga era batufuukidde ekizibu bali opposition kitegeeza kitabolingi block ebadde opposition kakati opposition tugikubye kikyekola opposition ngayo ezimba within eteka opposition within opposition ne batuzimbira muri munda oshegera ne batuzimbira muri munda opposition oshegera ekintu ekyo kakati olwokubanga tuli mu revolution bali exposed kati mukwera exposed gwongamba ntino abo baleke they are not a big deal tunuli ya gold no please that is not me not the shama Nsereko si wa NRM sebo Western Prince tolimba Nsereko wa Ecological Party Uganda ye president era n'empapula yajeyo oshegera n'empapula yajeyo president wa Ecological Party nenge banga unana badatu agati independent opposition so muna Uganda awe tuli National Unity Platform, how are you going to hold this issue? That is our standing point. Mugenda kuchi andolinga mutya. Kuanga mwino chi andolinga nga mwimide core values. Chetusubiza bana Uganda, ngechugendo kukola chi, kitugendo kukola. So muganda ange pass facts, nolwe ensonga ezo nkwetondede in advance videos zange ziddako kubanga National Unity Platform inokutulaga nti it is unable leadership. Nga tutandika kuzili ensonga za chairman Nyanzi ne Latifu Sebagala ndamu natufukira era akayinja mu ngato batekewa akakiiko abatafune card tugende muri kitegeeza nti yemanyi the criteria ezakozesebwa nituwa Latifu Sebagala card kwa mayor n'agitukuba the same criteria ezigenda okozesebwa okumuma card yawe mayor weka wempe kakati atabyera likiriya ki nga akakiiko ke kamukali kamuwaddeko card n'agitukuba mutegera kakati atakera likirira mutegenda muwa card yabwa mayor nga kikakiiko ke kamu the same criteria zetwakozesa nega kati ye era likiridde nnyo nenga akulaga nti wa kibiina kitegeeza ayagala kafo wabata kafunye batekewa kachiko jadduka nenga kachiko kali lidawa NRM ye kali so muna Uganda njaga nnyo tumanye kike tulwanyisa wona amanya kintu kyolwanyisa kike tugendo tununula wabula muve mu bine byo ku undermining nga ebintu tikine ekintu kitono nnyo tetukyogera ko tweyongereyo please stand by values yes okuyimirira ku values geno tunulye policies zetwayitamu omala kutunulya policies then stand on the principle ogenda kubeera always in line with the revolution so Zaha alulika ne timu ye tusaba disciplinary committee ya National Unity Platform akachika kalondebwa ngakakulira vice president wa Western Uganda Zaha alulika ne timu ye yonna babeera accountable publicly nchidamu publicly because justice has to be seen and felt. It is not practiced in the dark. Publicly. Neguli omusango baka kwasa nago twagala gujje twabantu nga bali punished. Yes, era bisiza banji nnyo. Banji atenge ekyabongera. Buli we tudirenga bwe tuti. Mwina be mukuba ekibaita revolution. Mwemuloza nti ono byabakama yatuzanya mbu ayongezayo enaku yatuzanya ffe tumuzanya. Kati olaba space eno gyataddewo exposing 10,000 z'aba councillors. Bamoshi abagalo bwa MP babbi Moshi mubbi Innocent Tegusula mubbi Nusufa Nakato mubbi Zaha Alulika speaker mubbi. And someone has to tell them that you are thieves. And someone has to tell you guys abadde kunonga mwita ba struggle mutemusobola kulya nga mbadde ku Zaha Alulika team nga mukubasha mimu malende muli banyampi mkiddamu muli banyampi mwenna buli timu Zaha Alulika wano ku media oli munyampi kubanga mukolera Amisi Kigundu mukozi wa Museveni indirectly. Mosha akulumye nze gambye nina kansala Twaha Amini nakera ku macha sawa 11 nengenda ku polling station yewa Mukalazi zone ne muyimiriryawo naye ku list ya fulumye ngatali kweno list y'abagana ali ku list y'abalya kati go just bano badde obagalanga bantu naye kugambye oli
namuyimirira wonze nayimirira naye and this time round kinuma nnyo ti ali omu ku bantu benina okudestroying okujjawo revolution esobole okweyongerayo kinuma nenga I have to do it because Uganda is for us all, not to benefit a few individuals. They agreed ye batusiza wano bo bali bamanyi balidde bakuse tebagenda kuddamu kwagala kulya ekyo bakugamba nti omuntu ebirowoozo by'okubeera mu lubuto olowooza nti noolidde naye nga tomanyi consequences z'ekyo ky'okoze essaawa eno they are going to lose their political careers at a younger age kubanga teri muntu agenda kuddamu kubeesiga teri muli babbi twabasindika mukuume store nammwe bulijjo mukuba mpuuga nze nabagamba obeerako mwoyo wa revolution I chose these two ladies two bwe bati lwaki nabafollowing okuva gye baava biboogera biba preachinga bibateeka ne mu nkola Shamim Malende noono these are my revolutionaries abasigadde sina kye mbagamba naye bano abali exposed tujja ba exposinga Shamim Malende from day one even before nga tanafuna card ayimidde ku kintu kye bata human rights paka kati kwali Zahalulika mubbi buli wabeera kwayimidde ku bubbi bali bati tebaawukana bati buli wabeera obubbi Zahalulika abeerawo kasita abeera nga alina chance abeerawo ng'olunaku olwaleero oŋŋambe mbu Zahalulika nupwe muwe kadi nga mumanyi nti mubbi nange nzije muwagire ekyo never ekyo kyonna kirayira from day one nti Zahalulika okumuwagira mpagiro wa NRM Zahalulika mubbi yomu ne bali buli wabadde nga waliwo obubbi obwetaagisa Zahalulika abubaddemu tabubuukangako okitegera tabubuukangako obubbi bwe wajja nga bwakugoba Elias Lukwago mu parliament nga Franka tumwesiga tumwebaze yabuleese Zahalulika yabulimu we yafuna chance y'okubba emmotoka yazibba staga y'ekiteezi agibaddemu nezina ez'omwala gwa Miss Kigundu naye era mwali kati ongambe mbunze shama mulina kuwagira Zahalulika I'm standing by principles enyimiriddeko and I told you anyone to challenge me I want you to stand on principles ongambe ntino principle bweti je nyimiddeko essaawa eno bye mbasomesa tuyimiridde ku principle gye bayita integrity honesty yetwogerako tuyimiridde ku principle gye bayita discipline empisa kwe tuyimiridde byonna bye mbasomesa kati kugambe biri in line with integrity that is one of our core values kwe tuli biyimiridde in line with discipline kwe tuyimiridde wali ne tugwa mu vision ya national unity platform vision yaffe egamba corrupt free Uganda mweri ku points ze bateekamu national unity platform byagala okujjawo mu vision yaffe enguzi mweri tulina ogirwanyisa naye speaker gwe twateekawo alina okubeera alarm speaker teyenkanankana na Joel Ssenyonyi kitegeeza ono position gyalimu asobola okukola ekyamaanyi ne Joel Ssenyonyi yayimirira eri nga yeetooloddwa ensega n'agamba no I have to do the needful akana ono Shakira nakati ali kilini nnyo ate era naye ne baleetayo scandal yonna ng'agirimu mwaye Bukomansimbi mujja gamba tata Bukomansimbi oba mulalu ne baleeta scandal ng'agirimu ngenda muterawo mu green screen naye ne mmuwa nyini Uganda teri kuttira muntu ku liiso nkugambye ne baleeta scandal yonna nga Shakira nakati agirimu naye zitokoterawo zitokota naye ono ne Shamim Malende nabeetegereza nensooka nemba following gye bava neŋŋamba ya at least in this revolution I have two ladies babiri that is why ku Shamim Malende nze nabagamba munsala akasuwa k'obulamu ku Shamim Malende nja kufa n'omuntu ate obanga oyimidde ku principles teri asobola kukuba teri at last we have the last laugh bali eri batandise defensive gye balimu nenge bange yo babadde bakuba omukazi okumuttamu omuntu ati bali mu defensive tutunuliye gold nonsense ate amafuta go tugaleke tutunuliye gold amafuta tugaleke revolution yaleta vetting bajja kiwulira sibi ebiye byabali bafala namugagoleti simuyinako buzibu naye kugambye my two ladies this one and Shamim Malende awonja kufa n'omuntu unless ngonetedde evidence ngaje tufunye ku Zahalulika ne Zahalulika welenze evidence nalinjirina eya World Bank nalinjina even before this
Ochegera nali njina even before this nga Air World Bank kuzahalulika nga njirina nengamba zahalulika sente za council zajjadda ochegera zajjadda nekijja kitya okuba nti zahalulika kasasiro yakuba abantu nabanja nabuzabuza mbawo obukadde bubiri zahalulika nasirika nengamba wayi council kensirike nga council kensirike labate yeye nyini olw'ensonga nti munyampi wazeesulamu nga akaze kalinge emandwa abaanika gye bateeka ekavulaawo emulinnye emandwa abaanika yamulinnye era tumaliriza nga we yabikola eri emabega nakatumaliriza ali wano bano be yasasula bamuwugiza obunyama essaawa eno tebalina wakuddukira batandise kwekaza beekaza bali mu kwekaza twayawudde bannange twayawudde ekyo kyo nkibabuulira tiimu zahalalulika ne mu New Uganda temumbuuzanga mulekangayo ekyo kyo nkibabuulira kubanga muli babbi muli batemu mmwe mubadde mutunda abaana bafe okubawa obutwa kubanga mutulaze guridi yammwe omululu bantu mmwe nga chairman wammwe ye Musa Mulimira akasajja ako okitegeera twayawudde Comrade Kibirige tubadde bakyali nene folo ne wotwala sigenda kunoonya mb'ojinzirize sigenda kunoonya bunziriza folo twayawudde nze sidiringa na muntu ekirumira mpi 2 twajja mu revolution eno nga fenna tugamba nti tulina kulwanira kujjawo bizibu byaffe nemwe a few people omululu gwammwe gubakutte ne mujja ku values ne muzivaako ne mugamba katusoke tukolekana akasente katukube ekicuba within the revolution mwe musobola kungamba mwe musobola kusuka sente za Museveni mmwe okuwayo omwana wa revolution musobola zisuka ekyo never so muna Uganda we are standing by values tuyimidde ku value gye bayita integrity ensonga z'omwala zirina okubeera addressed by the party secretariat tugateeko ku nsonga eri eya Latifu Ssebaggala ensonga eya Waiza ensonga ya chairman Nyanzi akakiiko kateebwawo batu accountability tutabe n'ebibonerezo that is the new Uganda we are preaching ensonga eyo nenda gikomyawo katuyingireko mu foreign policy